Buliranga omwana nga tayagala kuwulira ebibyo byoyogera. Omwana n'awaba buwabi. Omukola ki omalaga muleka. Amanya gange sijaka Muhammad. Bana nche tulabye wano ekyewunyisa. Oba basawo baganda be bakoze ekintu ku mwana muwala ono. Bana kitumazeemu amaanyi ku kyalo kyaffe kuno baleese ekintu ekyentiisa. Ku kyalo kyaffe kuno. Bana tukuba omulango bananga abakulira ku byokwerinda batuyambeko kisuse kimalamu amaanyi. Manya nedobazi ntibange Steven Paul okiswa kikola tufunye ekyekango ku kyalo kyaffe kino bano omudugu batuleetedde ne batusulya ku kitundu kyaffe wano nitamanyikidde waji yavudde so tusaba eri abantu bonna awali nga yabuliddwako omwana we nga mwana muwala mu myaka okutandika 18 myaka ngandoza 2 awo tusaba bageze okutuwa ku mawulire ago tusobola okutegeera omuntu nowa watufu wakola ki wavira wafa ku kitundu kyaffe kuno abantu bagamba tebalina tera muntu amutegeera wayi yavudde so tusaba eri ababuliddwako abantu baabwe oba omuntu waabwe bagezeeko okunoonyereza kuba ku kitundu kyaffe kuno waliwo omuntu gwe basudde so n'ow'ensonga eyo tusaba n'abaana bammwe abazadde mugeze okukuuma abaana bammwe basaba abaana bali kuva ku masomero bayinza okuba nga bali kutambula mu bikolwa bwe bityo so tugeze okubakuuma nga basobola okubeera mu mikono gyaffe emituufu. Bampita Moses Byaruhanga Luluja Zibandi mwakikola ebyo bibeerawo naye abalina abaana abawala mukoma abaana bammwe mukole self defense ku baana bammwe abaana mulooza agenze kukola poza ali ku bibye kati musoke mutunulire ekiri wano ekigudde ku wakikola kirugumalire mwana muto tetumanyi gyavudde tetumanyi obawaawa tetumanyi manyage banange nkuba emiranga balina abaana abawala mubakuume omwana mubuzi obeera waani okolera wa tetumanyi linnya lye tetumanyi kiki tukuba emiranga mu abazadde abalina abaana abawala sikwama akoledde sukaali akoledde sabbuuni naye nga tomanyi akolera wa mutwale mulabe wabeera nze bwentu byenjogera ebingi ebitono byange mulabe kikanga basaze omwana nga basala embizi wallahi bismillah ate omwana njogera maaso gange nkulidde kuno emyaka 42 gye nnina omwana si wa kuno balese muleete tetumanyi naffe kikangabwa omuzimu guno tukole tutya bananga alina omwana nga yabuze ewuwo munjeru wa mujje mukube emiranga buli omwana alina omwana nga taliwo waka mujje mulabe ensonga eno nga bwenjirabi kyagala kubiriza abantu badde eri Katonda kubanga ebizibu byeyongedde abaana ndowooza oba ekibaleetedde bino sente kuba tomanya ekizibu nga kino okugwawo okutandika okubeera bweki ndowooza emitima gyegomba nnyo sente kirabikanga sente okulaba okwange abantu badde eri Katonda nzikiriza zonna bazijumbire bazibeeremu kuba omuntu atalina ddiini yakola ekintu ekifaanagana bwekiti naye ekikangaba kino kyetufunye kino kyamaanyi nnyo era kitutuusizza nnyo kino tekibanga nawo kubanga kyamazima oba bayinza okubanga bano abaana abava ku masomero tetumanyi naye tukubiriza abazadde bannaffe kulaba nti abaana bo mubeera nabo ebiseera ebisinga ate okubabuulira ki embeera nga bweri mu nsi kubanga ekyamazima ensi yayonooneka yetaaga okwetegereza ennyo ne bwaba mukwano gwo akulyamu olukwe kale bigambo ebyo nkubiriza abazadde bannange okulaba nti bakola ki babuulirira abaana baabwe naye tategeera ekisemayitire tetumanyi oba avaawa naye nga bamusaze obulago ne bamusuula awo naye mu kwetegereza kiringanga gwe basukuddemu waliwo engoye amasuuka n'akaliba k'embuzi kale tetumanyi oba abasaadaasi oba bamuyise mukubiriza nti bw'okola bwoti na bwoti tomanya gy'ogenda omukubiriza omukwatako n'omuwumbawumba n'otuula naye n'omubuulirira togendanga bwoti tokola bwoti omuntu niwaba nga akulimbalimba kuwadde zenkanawa obeerawo n'obeera n'ogamba nti kangumiikirize wekuba okusoma bakuweerera okusoma osome oleme okuwankawanka
okusaliwanga ne musaliwanga ng'embuzi. Eby'abaana abawala tubakubiriza bamaama n'abalenzi bataata mubeerewo nga muwuliriza abazadde bye babagamba bye bababuulirira mubeerewo nga muwuliriza muleme okufa bwe mutyo bulapirani mubeerewo nga muli bagumu. Tufunye amawulire oba tulabye ekyekango ng'abazadde naye mu kiseera kino tetuyina kyakukola. Ekintu kino kiteeberezeko okuba nti babadde basawo ba kinnansi okusinziira ku bintu ebisangiddwawo naye tetuyina bukakafu ku kyo. Naye tukubiriza abaana baffe abawala nti oluwummula luno lwatandise. Abaana mutuuleeko ewaka, abazadde mwogereeko n'abaana ebigambo ebirungi abaana baleme kwetwala nga bakyetwala. Naye abazadde ennaku zino tuyina obugayaavu. Omwana n'ayingira mu nju ssaawa 8 gwe weebase eddoze n'engulu omwana avaawa. Ate n'abaana omuzadde n'akugamba nti totambula bwoti naye nga n'omwana mwennyini takola ki tawulira. So nkubiriza abaana okuwulira bazadde baabwe ate n'enkubiriza abazadde okwogera n'abaana baffe abawala n'ab'obulenzi kuba kino ekituuse ku muwala enkya kisobola otuuka ku mulenzi. So nkubiriza eggwanga lyonna twogere n'abaana baffe bannange n'abakola ebintu ebiringa ebyo. Bwe muba mwagala saddaaka musale embuzi musale pusi, lwaki musala abaana b'abannammwe nga nammwe muli bazadde? Ewa Mukama mugenda kuwoza mutya? Mutuyambe. Manya nze Buwembo Ali kansala kiikirira omwaka guno gwa Nakalanga Ward East ku division ya Wakiso ng'omukiise waabwe era nga kansala waabwe. Twabuutukidde enjege yatugwiridde tugenza okeera ku makya. Waliwo omuwala gwe baleese atemera mu myaka nga 20-18 gwe baleese nga bamusaze ne bajja ne bamukasuka mu kitundu kyaffe. Embeera ebadde tetera kubeerangawo mu kitundu kyaffe tebeerangawo kuba tukuze tetugirabangawo. Naye omuwala bamubaaze ng'omuntu akeera ku makya n'asala embuzi. Bakedde ku makya ne basala mwana muwala, mwana muto ne bageeta ne bamusala ne bamukasuka mu kitundu kyaffe. Ezo embeera bwe ziba tezibeerangawo mu kitundu kyaffe. Kubira omulanga abazadde bannange ensi weeraze buli muntu akuuma omwana. Buli muzadde beera the first security ku mwana wo kuba singa otunula ku mwana muwala ono n'amaziga naawe osobola okunyeenya ku munye. Omwana basoose kumukozesa gye babadde bamaze okumukozesa ndowooza ne balemererwa okukkaanyanga abantu ababiri. Embeera gye nkubiriza abavubuka oba oyagadde omuwala si abasembyeyo si omugalanda ne bamunyiiziganyemu tosobola kukwataka jambiya n'osala mwana wa munno bwoti. Bakubiriza omulanga abavubuka banaye twekuume ate tulongoose n'empisa zaffe tubeere n'empisa ennungi. Omukazi si yabeera omugalanda okumusala n'osala mwana munno bwoti si omugalanda. Mugeni Stephen Paul chairman wa Kikola tufunye kikanga wa kitundu kyaffe kino bakikola nga waliwo omuntu kubalese ne batusuulira ku kitundu kyaffe wano naye ng'omuntu ono yasalibwa busalibwa nagibwamu n'olulimi naye nga mwana muwala aleka mu myaka nga 18 mulenje mwatambulira. So tusaba eri omuntu yenna amanyi ku muntu oyo nga n'omuntu yamubuzeeko agezeko okunoonyereza ku muntu oyo tukubire polisi nejja nemugjawo nemutwala mu ggwanika. So omuntu yenna anaaba ategedde ku mawulire g'omuntu oyo agende amunoonyeze mu ggwanika kati ssaawa zino gye batwaliddwa naye nga ekikolo kyakoleddwa kyalinga kyakusaddaaka. Ate baka basalamu namukozesa kuba kusinza ku bibadde birabika naye ng'ate bino byonna byabaddewo bakiraga nti babadde mu nnyumba masuuka gonna bagaleese ne bajjako ne bedi cover ku buliri ekitegeeza nti kiringa ababadde nti babadde mu nnyumba. So tusaba era Bannayuganda amanyi feesi y'omuntu oyo gye batadde ku kifaananyi okwo tukubiriza yenna abategedde ku muntu oyo amulange abe nga asobola okugenda okugiwe mu ggwanika adizibwe ewaabwe. So naye kirala nenkubiriza abazadde bannaffe twongere okukuuma abaana baffe
bwe budde abaana kuva mu masomero so omwana mu myaka gyali mu kulaga nti ayinza okuba nga badde akyasoma twongere okukuuma abaana baffe. Tiimu ebeera nnene ya poliisi erimu abakuba ebifaananyi erimu abakugu mu mbeera efaana bweti so tetubalwisizza wano ne tulinda bannaffe okuva enjeru bajja. Ekyokubiri omuntu yenna alina okumanya eri omwana omuwala eyabuze wakati w'emyaka 18 na 21 kyandibadde kirungi n'atutegeeza ne tutandikira awo kubanga bwe mulaba embeera eyo n'amasuuka naki kiraga nti ebintu bina bwe byakoleddwa awalala ne basitula busituzi ne bakola ki ne baleeta. So omuntu yenna ategeddeko ku mwana omuwala eyabuze emyaka 18 paka 21 kyekiseera ajja yambeko ategeeze poliisi naffe tufune bwe tutandikira. Otherwise tubasaba mweyongereko mugezeeko okuwaawo ebbanga nga bwe tulinda ttiimu ennene okuva enjeru ejje tusobole okumaliriza omulimu guno. Kasubire okuba nti muwuliriza tweyongereyo tuweewo ebbanga.